Mu mawulire genfuna agakangwa mu matwe essaawa zino, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kusisinkana European Parliament delegation olunaku olwaleero. Simanyi oba mwadde mukitegeddeko. Olwaleero ennaku z'omwezi 23 olunaku lwe baateekateeka okutunula mu nsonga za Uganda. A few days ago, Parliament ya Bulaaya, European Parliament, yavaayo nesamoninga government ya Uganda ng'egiyita okujja okwewozaako ku nsonga ezoogeddwako all over the world, all over the globe, eza election violence ne human rights violence. Njagala otambuze vidiyo eno. We baasamoninga baali bayita a representative from Uganda era bayita omukyala Mariam Blackso nga ono ye ambassador wa Uganda to Belgium, Netherlands and Brussels, ate nga ye representative wa Uganda mu EU, European Union. Gwe ssebo banya batulaba. Wayitawo ennaku lumu Minister w'ensonga z'ebweru Okero Olwaleero yavaayo n'ategeeza publicly nti bo tebagenda kwetaba mweno meeting kasita baakizuula nti waliwo in the presence mu meeting eyo bayise n'abakulembeze ba National Unity Platform. Now kyemmanyi abasinga tubadde tuwebuuza ani agenda okurepresentinga National Unity Platform mweno meeting ey'olunaku olwaleero. Meeting egenda beera in the next few hours from now, and trust me naffe tugenda gibaweereza waneeno. Now ekisinga okusanyusa n'okwewuunyisa bassebo ne bannyabo aba EU baselectinze ne bayita omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo agenda kubeerawo. Abasajja babadde bagezi obutakkiriza agenda mu meeting eno. Then ne bayita n'omukyala amanyikibbwa nga Dr. Sarah Bireete. Sarah Bireete ono yakwatibwa towards nga tugenda mu election, bamukwata nga bamuvunaana omusango gw'okuta information y'akakiiko k'ebyokulonda. Yavaayo n'akuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda n'aggyayo obukakafu nga abasajja beeteekateeka okubba. Kati njagala owulirize no meeting lwaki bano abasajja baaganya ogigendamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, who is still in hiding, mu meeting eno bassebo ne bannyabo agenda kubeeramu. Kati gwe ssebo bannyabo atulaba omuntu yenna atategeera kye bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kigenda kutwalira obudde okutegeera ensonga eno. Njagala ovuge video. Mu kibaluwa ekiteekeddwayo ku website eya European Union, bassebo ne bannyabo bagamba nti ordinary meetings ennaku z'omwezi nga 23 February 2026 olwaleero on Monday 23 February 2026 at 16 to 17:30 in DAF, delegation will hold an ordinary meeting in Brussels, room SPAC 4B1. Kati mwabali bagenzeko mu Brussels room mujimanyi. The main agenda point will be an exchange of view on the political situation in Uganda, specifically on the conduct of the 2026 elections and the post-electoral situation, with the following invited speakers. Speaker number 1, Robert Kyagulanyi brackets Bobi Wine, leader of the National Unity Platform, main opposition party in Uganda. Number 2, Dr. Sarah Bireete, chairperson of the Global Network of Domestic Election Monitors and executive director of the Uganda Civics Organization Center for Consultation Governance. Number 3, Mr. Jonas Johnson, head of division EEAS Africa, 5 Horn
of Africa, East Africa. Meeting will be web streamed. See link below. So, tugenda gye batuusaako waneeno. Now, oli agenda kwebuuza, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, gwe tubayo tumanyi nti ali mu Uganda, agenda yita atya Entebbe, agende mu Brussels okwetaba mu meeting eyo. Kale kambataase. Ku kibaluwa kino, bataddeko Mr. Robert Kyagulanyi Bobi Wine, leader of the National Unity Platform, main opposition party Uganda. Ne bateekako akagambo remote connection. Kitegeeza nti tagenda kubeerayo in person, agenda kuyita ku mutimbagano. That is remote connection. Kino kyongera okukakasa buli munnayuganda nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyali mu Uganda. Tagenda kubeeramu eno meeting in person. Wabula it is a remote connection. Agenda connecting omutimbagano ennaku zino gwajja we are living tuli mu nsi eri very, very easy to access. You can access almost every place at any time. So, agenda kuyita ku mutimbagano remote connection okusobola okwogerako n'abakulu olunaku olwaleero. Now, in a few minutes from now, few hours from now, meeting wetandikira, expect the following. Kasitobera mu kitundu kyo n'owulira amasannyalaze gavuddeko, oba n'olaba nga network etangatanga, omanya balina kye batangira. Naye nkulayirira nkubuulira ebigambo bino ogenda funa meeting eno waneeno. Gwe just following, subscribing, tugenda gikutuusaako. Just a few hours from now, Bobi Wine, Dr. Sarah Bireete bagenda ku addressinga EU, European Parliament delegates, bagenda gya addressinga ku nsonga za political situation in Uganda, specifically on the conduct of the 2026 election and the post-electoral situation. Abantu abasinga bagamba Bobi Wine lwaki yekwese. Bobi Wine aveeyo. Okero oli omuyavuddeyo n'agamba publicly nti Kyagulanyi agenda kukwatibwa gwa treason. Bamunoonya gwa treason. Bamunoonya oyo yakyogedde yabadde minister. Publicly yakyogedde. Now, nziramu kigamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okutoloka ewuwe olunaku lwe twalonda n'abula ku basajja bano. This is the biggest move he has ever done to me, because yo okwekweka kimuyambye okweexecutinga ensonga zino, however much taze executinga mu capacity ye nga omuntu balina executinga, naye ne mu hiding akola buli kisoboka. Kati agenda kubeera nga ayogerako ne parliament. Ya Europe agenda kwogera nayo, newankubadde nga agenda yita ku mutimbagano, naye agenda kwogera nayo. Geneva Summit yavayo n'ayogera, era yakozesa remote connection. Kati this time round agenda era kwogera directly to the parliament. When this man woke up and stood in 2022 n'agenda mu bazungu baneeno, abasinga balooza yagenda mu byakwejalabya. Now, you may see eno meeting gyagenda okwogeramu nga something small, naye gwe ssebo oba nnyaba ndaba ngenda kuddamu nkole video olabe nkutegeeze nti Kyagulanyi kye yeesibako ekya European Parliament kiina kye kisobola okuteeka mu ggwanga Uganda, okukyusa eggwanga Uganda. Ngenda gikola, naye as of now nyamba otambuze video eno, tegeeza munno omusajja agenda kubanga ayogerako eri abazungu. Abazungu bampita simple, givuge.